mu Bulago anti abakugwa kwata mwagala mu Bulange odi yabadde amaze okwambala akalabba nga abulako kutuga Spice ng'atyalako ewa Katikkiro wamutu Spice tweyanziza nnyo tweyanzege okutuwa omukisa okutukyazaako Oweekitiibwa Katikkiro tusaba okkirize obeereyo ng'omugenyi waffe otuwe ku masannyalaze aga Buganda tujja kuba basanyufu nnyo tujja kuteekerateekera bulungi nnyo enteekateeka nnungi jangu olabe ku Spice Diana ng'akooka kyemanyi si gwe mulungi ogenda okuba okusoose naye kino kyanjawulomu kubanga emyaka 10 kitegeeza kyamaanyi gye ndi bampisa ogenda ku Serena nja kubeerayo ate bwe siiwagire mukyala wange naawagirani naye nsanyuse nnyo okulaba era nkowoola abantu mwenna mugende mu Serena omuyimbi mumulabe aŋŋambye agenda kuyimbirako ne Masaka oba nawe walala ne Mukono mugende mumulabe musanyukeko okusanyuka nalyo ddagala ndabye bannabitone bangi bwe babanga amasannyalaze gabaweddeko nga tebanyina ssente amasannyalaze geŋŋamba ngegano omukyala gaalina gagenda okutulaga ku Lwokutaano naye gaggwawo kubanga okuyimba kulinga misono z'amagezi gembawa ebintu biringa 3 mwoyinza kubanga omunnabitone taba na budde bakola ekiro kyonna bw'otaba na budde bizinesi kizibu okugirabirira n'ofunamu amagoba agategeerekeka naye muwole gavumenti sente treasury bills bonds mugende mu mabanka mugambe ba manager nti mpola atya gavumenti sente zezo tezisobola kufa ate z'olina z'otandika nazo mukadde 5 mukadde 10 ogenda oyongerako ng'owola gavumenti sente gavumenti amagoba geekuddiza bakiyita garanti ng'obuliri bwa wansi anti tosobola kwetuusa n'ogwa gavumenti etekukuwa ssente ezo eryokkubo limu ekkubo eryokubiri lya ttaka oluusi bakita real estate. Okay, kale Spice tukwagaliza birungi byereere olunaku Olwokutaano nawe bikutambulire bulungi nnyo nnyini ddala kale bintu byakwozayoweza ye Solomon Senkai owa kanyume bakaita naawe osobola yakubye mukyala w'embaga yakubye mukyala w'embaga era ne basembeza n'abagenyi mukolo gwabadde mulungi pefu yabadde bamwise twali tuli awo n'atuyita naye kyakamaze